Zigenzo kwera saa emu y'amakyago olunaku olwaleero nga baagala okuvuganya ku ffe eb'enjawulo mu Kyengera Town Council okuli bakansala ne bammeeya nga baatuuse dda ku kitebe ky'akakiiko ak'ebyokulonda okusobola okwewandiisa nga n'abakuumaddembe bakoze butaweera okulaba nga batangira emivuyo okubalukawo. Abeggwanyiza obwa mmeeya obwa Kyengera Town Council kuliko Matovu Gonzago wa NRM, National Margaret Gasanyulwa wa NUP, Mwera David nga wa DP, Semugera Joseph Bitooke ngono yeesimbyewo ku Bannamunigina, ne Ssennyonjo Ali Idris. Ngenda kusinziira awo nfuba okulanga nyongera amazzi mu kitundu kyange kubanga water coverage ya Kyengera Town Council eri wansi. Twagala okulaba nga buli kimu kirimu obwerufu, twagala obukozi, abavubuka twagala bafune emirimu. Banange bwotuuka mu Kyengera Town Council ofuna okusomoozebwa, twetaaga kasasiro pulogulaamu nga nzimbire ddala. Semugera Joseph Bitooke ayogedde ekyamaliza okuvuganya ku Bannamunigina oluvannyuma lw'ekibiina kye yali awagire ekya NUP okumusula muguluka n'ataweebwa kaadi ngono ategeeza nti basooka kugimuwa ate oluvannyuma ne bagimuggyako. Okujja independent ng'ate nabadde nvuganya ku tiketi ya NUP okusooka nti saamatidde na process bwe yamprocesinze nti okusooka nze yalangirirwa ne bagamba nti bitokote nze nina kaadi. Wayitawo essaawa 2 ne bikyuka nga sitegeezeddwako na nsonga lwaki basooka kuwandiika nze ate ne bamala ne bankyusa. Bano abeegwanyiza obwa mmeeya buli omu agamba nti alina enkizo ku balala era nga yasande okulembera abatuuze wabula nga bonna bawera okutuusa Town Council y'e Kyengera mu nsi ensuubize. Ebbanga lye tumaze ffe emmotoka eyaffe tetupangayo yakasasiro ate nga Nanzi nayo kyafuuka kibuga, yafuuka tawuni y'amaanyi. Nalwana etuleeta akatale naye tetulina tuteeka kasasiro. Bo bakansala abasunsuddwa okuli n'omukubiriza wa kanso y'e Kyengera nga Yensubuga Joseph muna NUP wamu ne Kalema Godfrey wa NRM bogedde batandikirako amangu ddala nga bakaweebwa akalulu. Kanso kati ekiseera kino yogerebwako nga kanso esinze okukola obulungi naye okukola kwa local government yonna okusinziira ku sipiika kubanga ebiteeso ebikolebwa biyitibwa mu lukiiko olukulu ne bigenda oba emirimu ne gikolebwa. So nenyumirizamu ebyo tukoze omyewo ku mulundi guno okutumbula Kyengera tandikira mu bulamu enjigiriza enguudo okukola byonna ebibadde biremye. Kiza Peter yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV Agaleero.